Aha, amawulire agamu kugakoze mu wiki bwe tugendako wali mu kyalo Obugulube waliwo musajja mukulu akwatiddwa abakulembeze b'ekitundu kino ekyalo Obugulube kisangibwa municipal y'e Nansana mu Wakiso district Matugga walisanga sobodde okuba nti omusajja mukulu ono abadde bagamba nti yeeyita Faaza wabula basobodde okuba nga bamugoba ku kyalo era omusajja mukulu abadde mbw ayambalanga Faaza bwe bagamba naye nga munne Kanyike Posiyano bagamba nti ye yamusenza ku kyalo era n'amuwa ennyumba asobola okuteteekanya obulamu wabula abatuuze bagamba nti basobeddwa kubanga bamwekengera omukulu ono abadde ayambalanga Abafaaza ate ekirala nga embeera ze tezitegereka atambuza ebigere ate nga atambula maka ku maka n'asobola okuba nti ajja maka n'agamba abantu nti agenda kubasabira bawone ekyewuunyisa nti yabadde akuwa eddakiika 10 n'osobola okuba nti owonyezebwa ekibadde kikuluma katulabe Posiyano ng'atunnyonnyola biki byamumanyiiko era yajja atya okumusenza. Kanyike Posiyano mbatiza ensonga ebaddewo y'obutamulwanirira olw'ensonga nti nange mwenye ekisanze nga kwero seyanjulangayo kati ng'akigenza okujja nga naye yennyini simwanjulangayo kati etteeka ne bagamba nti muteeka okutwala amateeka obulungi g'ekitundu omubatiza agende naawe ofune oyanjule osigalewo ggwe nga ggwe ensonga eyo. mugatta mutya bakatonda babiri mu nju emu? Bakatonda babiri mu nju emu nyinza oba nga ndi mukwano gwo naye ng'ate kyokola si kyenkola bwe tutyo wabula ng'ate ye Godfrey Swata onono nga mutuuze ku kyalo Obugulube yagamba nti talabanga ku Faaza atambuza bigere gwe gusoose okumulaba wabula nti ngabba abatuuze beekengera omuntu ono. Godfrey katubuulire biki byamanyi ku muntu ono era biki byamulabyeko ebbanga lyamulabidde? Amanya nzire Swata Godfrey mbeera Bugulube amulukasanga kati omwami oyo gwe muba okusindiikiriza wali nze nange okumulaba yali ayita wano mu kkubo nga ndaba yambadde nga Faaza nembuuza naawa Faaza kyatambuza ebigere ayita muno ngenda okulaba n'olwokubiri n'olwokusatu nga alina n'akaana kakiiriwe kati ka myaka nga 8-9 nga katambula nako kati ngenda okwambukako wali waggulu wa Ssemakula ne mbabuuza omusajja gwe ndaba ayita muno nene wamu atuukayo ne bangamba nti ayita muno nti muki mbusimanya akusabira n'akugoberako ebirwadde ebikuliko ne ngamba si mufeero oyo nensiriikirira ngenda okulaba n'olwokuddako nga mulaba akumbadde era mu kyambalo kye kimu takivaamu kati ennaku ezava tezikyamulabawo naye kukoosa jjo era namulaba nga akutte muno era nga ayambadde ebijoobi ebyo nengamba ono mukulu Ssekabira bwe namukubira enduulu teyabifaako nekyo omukisa omulungi kasa mutuuseyo agenze naye ng'abadde afera abantu mbw abasabira endwadde ne zigenda information gye namufunamu. Saate bwe tuba ate nga tweyongeddeyo amyuka ssentebe w'ekyalo kino Ssekabira John Bosco musajja mukulu ono atutegeezeza nti abatuuze beekubira enduulu mu ofiisi yaabwe wabula ne basobola okuba nga bamukwasaganya musajja mukulu ono Rogers Ntuya wabula tiyasobola kuba nti akola ki
nti awuliriza abakulembeze bamugamba paka abatuuze we bekubyemu ogwaka ne bagamba omukulu atuviire ku kyalo kuba ne byakola tubitegeera ate nga bagamba nti omukulu ono alabika alina abasamize bakolagana nabo nga bamubaga nti olusanga amaanyi agajja mu bitundu byeyo nekyebugulube nafuna amawulire nabegako kati kitutte wiiki nga 3 oba omwezi nga ku kyalo kyaffe kwajjako omwami ayambala nga faaza oba ayambala nga abakulembeze b'abakatuliki mu gawuni abeera mu gawuni ng'emalayo bulungi nga yasenze ku kyalo kyaffe naye nga we yasenze ennyumba yakagulibwa waliwo nanyini we abadde nanyini we yatundawo n'afuguza omuntu omu bw'amuguza ntulaba nga ennyumba eyingiddeko abantu abawerako nga 3 naye nga ne faaza ono oba kabona ono kwasula ne bajja ne bakomplaini nga abatuuze bange nti omwami asula ku nnyumba eyo atuyitamu ajja atambula nga atuyitamu ng'agamba musabisa era bwakusabira akujjako omutwalo gumu naye omutwalo ogwo bwagukujjako akubuuza bw'otaawone oba bw'otaave mu kizibu ekyo kyensabidde ojja n'enkuba omutwalo gwo then niwabaawo abakulembeze mu kereziya famire emu n'enkubira mu kereziya ng'emwemulugunyaako nti ayambalanga bo naye si waabwe kereziya eyagiba erisanga naye ng'abagikulemberamu basula kuno ku Bugulube ne baŋŋamba mutuukirire mubuuze gye yava byakola era nenendayo nenjja ne mubuuza sebo lwali lwa Sande nga nva mu kyaki nenzija ne mubuuza sebo batugambye wavaawa okola ki nanne yanju yalangamba nava Matugga era Matugga bammanyi nnyo emirimu gyange gya kusabira bantu ne bawona ne mugamba mu ddiini ki naŋŋamba nali mu Katuliki naye nengwa kakati natandikawo enzikirize ki eyange ne mugamba enzikiriza erinnya lyo ki tiya sinabagifunira nnyo linnya naye bwe twogeddeko ne Rogers Ntuya ono nno nga gwe balumiriza okubanga yatandikawo ekidiinidiini yenna ategeezeza nti agenzeko makanisa ag'enjawulo wabula tebaamuwa mukisa n'asalawo okutandikawo ekintu ekikye ensangi zino nga mubimanyi nti abantu batandikawo ebintu byabwe katuwulire Ntuya kyatugamba so kwasaganyako emikono gye eba business kulugwe omuntu okufuuka omubatiza kyekyeetaagisa okubeera omubatiza aye tulaba nga kidiinidiini ekigunjiddwawo singa kyali kidiinidiini n'abantu tebaaliwanya so nga ate ogamba nti kidiinidiini kubanga ntandika butandisi buli muntu lwabanga atandika obutandisi mumulabanga asaaga so nga tekuba kusaaga gaba mazima ddala ageyogeredde kubeera omubatiza lw'obwakabaka bwa Katonda obukikusaako ng'omuntu omu bwaneeyita pasita bwakabaka era bwa Katonda obukimusaako okukibeera oba oli musamize nga tetumanyi nga weekwese mu ddiini y'obubatiza singa bwe kyali singa ndina wentudde era n'essabo singa ndirina kuba newa kitange gyeri wanene nnyo era nali badde nzimbako kati enzikiriza yina we yeekosiza ku byobuwangwa kuba tuwulidde nti mu nju musulamu owa Katonda ate n'ebyobuwangwa ono okubeera ng'akola omulimu gwenze tekingana kujja kubeerawo nga mukwano gwe kuba nalina ebizibu nga sina walala wonyinza kujjako ewuwe mu kaseera ako bizibu ki byewalina ebyo byange bya kyama kyange naye nga jjukira nti abateekamu ensimbi bonna twongera kubeebaza sako n'abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mwebale nnyo mwebaliri ddala abaagala okulanga naffe musobola okutugobererako awo namba y'essimu 0753 91 60 65 oba nooti 753 mwendemu mukaaga nooti 65
sobola okutugoberera nti sobola okuba nga tukuweereza mu mpeereza ennungi ddala. Agamba ki muganda wange Bigi kutumiddeko nyaawo webale kubanga ogobera Lubalusewa TV. Abala bateekamu ensimbi tulina Sunset Junior Schools bano nno nga balina branches 3. Tulina Luja Properties ate ng'ono akwataganya by'amataka. So nga ate tulina ne Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School. Bano nabo basangibwa wali Bombo Degeya batuukirire tusobole okuba nga tubakwasaganya. Tusobole okuba nga tutambuza mpola nga bwe tuyingirayo. Lubalusewa TV tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe Lubalusewa TV, Facebook page yaffe, tulina wali ku TikTok nawo mutugobererewo mpola mu commenting mu liking mu subscribing tusobole kuba nga tutambuza ekintu muzuri sana. Ndeo mawozi na mawozi tubenga tukitambuza mpola gamba ki producer wange Robert Musanje ate nga ne analyst wali awo nnyo bamuyita Muhammad Katabira Sako nakwasaganya ebifaananyi bimula ebitiitinga na buli wamu ononna bamuyita Kagele waswa Bekabi. Okay, tujja kuba tutambula mpola bwetyo nga bwe tubasuleyo kamu bubiri tujja kuba nga tutambula mpola. Abalina emikolo birthday parties Lubalusewa TV ebikola, abayina abagala bogezi b'emikolo kwe bali, abasesa abalungamya emikolo negitambula bulungi nnyo musobola okuba nga nammwe mutuwa ku nsimbi ne tusobola okuba nga tubaweereza mu mpeereza ennungi. Twagala emikolo ng'okwanjula tusobole okuba nga tukuteerayo. Omukolo guno ne tuba gutaddeyo ku Lubalusewa TV bali gujja vaayo ejja funa abantu bakolere wabula ate babe nga tebasobola kuba nga tokyagiraba. Mutuwa emikolo nga Lubalusewa tusobola okuba nga tukitambuza bulungi muzoli sana. Mwebale nnyo agiye Samuel Kemanya tudinga n'olundi.